mu bufunze bino bitta obusiraamu. Wandiika bino bitta obusiraamu. Bino bitta obusiraamu. Ekisooka bino bitta obusiraamu. Omusiraamu n'abeera nga abuviiriddemu ddala obusiraamu. Bino bitta obusiraamu. Ekisooka ashiriku fi ibadatillah, okukola shiriki ng'ate bw'osinza Allah. Kikuttira ddala obusiraamu n'obuvaamu n'osigala nga oyambala ng'abasiraamu, n'osigala nga osiiba okola ibadati z'abasiraamu naye ng'obusiraamu wabuvaamu dda. Bino bitta obusiraamu, okukola shiriki ng'ate bw'okola ibada, obusiraamu oba obuvuddemu. Ekyokubiri, man lam yukaffiru almushirikina aw shakka fi kufrihim, omuntu yenna atakafuwaza bashiriku oba n'obuusabuusa mu bukaafu bwabwe. Taatawo mushiriku, maamawo mushiriku, mwannyoko mushiriku, naye tokakasa nti mukaafu. Noba n'obuusabuusa, abantu bakola shiriki, basamira, basaala. Gwe n'ogamba waapi kasita basaala, tulirabiraawo. Bw'oba nga tokaafuwaza bashiriku, naawe obusiraamu oba obuvuddemu. Buli yenna gw'olaba nga mushiriku, singa bakubuuza kati oyo omwogerako ki? Owaayi tomanya Allah baalisonyiwa. Toyinza kugaanira muntu ate toyinza kugira ng'okyalimu ebyo by'okutamatama. Omuntu yenna omushiriku olina omukaafuwaza. Era bwe bagamba nti ekyo kikaafuwaza, gwe n'ogaana n'ogamba akikoze, Allah yaliraba, gwe naawe okola ki? Oba okaafuwadde. Taib, ekyokubiri, ekyokusatu mu bikaafuwaza, kino kikulu nnyo. Man istahzaa bishay'in min dinillah, man istahzaa bishay'in min dinillah aw mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kafara ijma'a. Omuntu okujeregerera ekintu kyonna nga kirimu ebyo nabbi bye yasomesa, abamanyi bonna bakyegattako nti okaafuwala. Okujeregerera ekintu kyonna nga kiri mu ebyo nabbi bye yajja nabyo oba bye yasomesa n'okijeregerera, okaafuwala. Kisobola okuba min thawabihi subhanahu wa ta'ala au min iqabihi, obanga kiri mu mpeera. Allah nga yayogera empeera, mathala nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba rak'atay al-fajri khayru min ad-dunya wa ma fiha. Nabbi yagamba nti okusaalirako ebbiri kirungi okusinga ensi n'ebigirimu. Kati gwe n'otunuulira ensi n'ogamba gwe ensi ogimanyi, ensi gwe gitegeera. Kati ensi nga gwolaba nnene nnyo, nabbi kyeyayogera kyekitajja mu magezi, ekijja mu bwongo, kuba nti era akabbiri dakika 3 n'ogamba zisinga ensi n'ebigirimu, olya ng'alaba tekijja. Oba nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti man swama ramadana thumma atba'u bi 6 min shawwal kana kaman swama ad-dahr. Omuntu wasiba ramadani n'agoberezaako ennaku 6, afuna empeera za muntu asiibye mwaka mulamba. N'owakanya oba ebibonerezo Allah tabaraka wa taala biyalaga kyagenda kubonereza abantu ne kino nga ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yayogera ku muliro jahannama n'agamba alaiha 19, guliko bamalayika 19. Naye Allah yabatenda yagamba wama ja'alna ashaban nari illa malaika, betwateeka ku muliro bamalayika. Abo betwateeka ku muliro bani? Bamalayika. Kati omusajja n'agamba bali bameka? Ti 19. N'agamba 10 lyange mwe munyambeko 9 abasigadde. Kati yalabanga byakumeka gwangomyemugwalo yalowooza ebyo. Kati okukujeja kibonereza bamalayika ba Allah yalowooza kuwogola saabiro, muwogola saabiro kunyola nsingo omuzza wali yebyo ebiri mu bwongo bwe, muwogola saabiro okubiri jangu. Si byakuwogola saabiro, si byebyo, si byakunyola nsingo. Okiraba? Kati gwe kasojeja no kati bamalayika ba Allah 19 jabbayitako basobola khalas okujeja ekintu kyonna mu dini ya Allah mu ebyo nabbi byasomesa, kikaafuwaza n'ova mu busiraamu.
kyovola basahabi ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali anyumya ne banne nga bagenda mu lutalo n'avaamu ekigambo naga nti ma raaitu mithla qurra'ina haula nze sirabanga abasomi nga bano abaffe au saabutuna bayina embuto nga zinnyo wa ajbuna inda liqa ate bwe kituuka okusinkana omulabe batiitiizi yaqsudu nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashaba yali ategeeza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba be ti basahaba ba nabbi bituuka okulwana batiitiizi ate bituuka okugabana eminyago baagala nnyo okutwala bwe yamala okukyogera Allah subhanahu wa ta'ala n'amugjamu mu busiraamu oyo omusajja sahabi yayogera ekyo ekigambo ng'ali ku ddala lya bukkiriza nga n'eryobusiraamu yali yitako dda kati sahabi omulala kyeyavaayo mukawo n'amugamba kaŋŋende nkuwabire ewa nabbi oli munnanfuusi agenda otutuuka ewa nabbi waqad sabaqatuhu l-aya nga aya yamusoose dda okukka ku nabbi nga Allah agamba qul abillah bagambe ku Allah wa ayatihi n'amateeka ge wa rasulihi qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un byembadde mujeregerera la ta'tadhiru tewali kwewozaako qad kafartum ba'da imanikum mukafuwadde oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe Allah walam yakun qad kafartum ba'da islamikum Allah teyagaa nti mukafuwadde oluvannyuma lw'obusiraamu Allah yamujja ku ddala lya bukkiriza kubanga waliwo enjalo wakati w'obusiraamu n'obukkiriza ono omusajja yali amaze okuyita ne ku ddala ly'obusiraamu ng'ali ku byabukkiriza Allah yamuwa matula eri ku ly'obukkiriza n'amuyisaawo ku ly'obusiraamu n'amukasuka mu bamatayo n'agamba qad kafartum ba'da imanikum mukafuwadde oluvannyuma lwaki lw'obukkiriza bwammwe sahabi anyumya agamba namulaba nga addukira wansi w'ensolo ya nabbi ng'agenda agikwata emiguwa nga yeegayirira ng'ensolo emukuba amayinja bweti n'enfuufu ng'agamba ya rasulallah mbadde nnyumyamu mboozi ekutula olugendo nga nabbi amuddamu ekigambo kimu qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani ku Allah n'amateeka ge n'obadde ojeregerera tewali kwewozaako mukafuwadde oluvannyuma lw'obukkiriza eddiini esobola okukuva mu ngalo lwa kugijeeja sunna ya nabbi gy'otonasobola kukola togijeeja bw'oba tonasobola kukuza kirevu leka kukola ki kujerega abantu balina birevu noga nti mu obuugi mubuwuuta butya ebirevu tebigwa mu buugi amasulubu mukola mutya ebinyeebwa obiwuuta otya haji leka kujerega balina birevu oba tonasobola bikuza okiraba bw'oba tonasobola kukendeeza ngoye ng'ezizo zikweya wansi ku ttaka leka kujerega bakola ki bakendeezeza ngoye kubanga sunna ya nabbi kendeeza bw'oba oyambala hijabu jalabibi oli atanaba kwambala aleme kujerega ayambala bwatu sunna gyotonaba kujerega gyotonaba kukola leka kujerega bagikola ki bagikola waliwo omusajja babadde baziika wiiki newedde babadde baziika omusajja yali imaamu eno erugazi kuva myaka gye72 nga imaamu babadde bamuziika ne bamuteeka mu jeneza nga tebabisseeko ng'olengera bwe batyo nabbi saa sallama okuva ku mulembe gwe bwe batyo baziika omusajja bamuteeka mu jeneza bwe batyo tebabikkako ekyo kisigale n'emitwe gy'abantu n'amulabyeko abadde alina amalala nga ayagala kubba kawungeezi alina gwe ayagala okutegula twafudde ayinza okukomaawo n'atategula muntu okulaba wamayiti nga bagitwala ng'agendere mu ngoye ebbiri otya weekanga kisigala mu bwongo obwo kaakati wabaddewo omusajja n'ajja n'agamba omusiraamu omu ku bamaseeka n'amugamba kati lwaki mukolera bwe mutyo ebyo muha bijjawa lwaki mwonoonye eddiini kaakati seeka n'awulira ono omusajja amugamba ebyo ng'avaamu olusu lw'omwenge seeka teyabadde mubi nnyo n'amugamba kino tukikola abantu abalina effujjo n'abanywa walagi bafunemu okutya Allah yaŋŋambye teyazzeemu wadde ekigambo yagize bugizibu ati mpola mpola n'atambula n'agenda nyangaye n'okuziika teyaziise ebona abatabuliji baka olaba tegedde ninywa walagi n'afubutuka n'agenda yaye simulabako simumanyi naye nagenza okuwulira ng'ayogera kati omunyi wa walagi akayanira sunna alaba sunna mbu ffe twonoonye eddiini webunoonye eddiini yanywedde ne walagi kati tubikola abantu batya Allah n'abanyi ba walagi bebuulirire n'agira bwani